ezasobodde okubanga zimuwuliriza ng'agamba nti mu Uganda mu kalulu ke bayiseemu bayise mu bintu bingi nnyo ebimu n'abinokkola n'atuuka n'obbagamba nti abakuuma ddembe baateeka eryanyi lingi mu kalulu ekyakaleetera obutatambula bulungi era awamu ne famire ye mukyala we abaana be basobola okuba nga baleka eggwanga lya Uganda badduke mu nsi endala oluvannyuma lw'okuba nti baali bataasa bulamu bwabwe. National Unity Platform leader Robert Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nti ekyali mu Uganda oluvannyuma lw'akalulu ka January 15 okubaawo tekirabikangako tebakirabangako. Kino yakyogedde ali mu Geneva Human Rights Conference era nga yabadde ayogera ku mbeera y'akalulu nga bwe yatambula n'engeri abantu be abamukkiririzaamu gye baayisibwamu mu kalulu kano. Kanoonye, kakuume, kabanje. Owekitiibwa Kyagulanyi smart businessman. Bwoto bw'omuyise? Yes, ajja kumala ebbanga ng'akola esseetu. Bannayuganda abakalambayire. Kiddemu ekigambo ekyo. Smart businessman. Smart businessman. Ajja kumala nga ebbanga akakola essente. Mu bannayuganda abakalambayire abalemereirwa okulingirira ebintu n'obiringirira sayidi eno n'eno. Kyekikwogeza kityo. Bw'olingirira saawa eno okusinziira ku babaka ba paalamenti be yafuna ku mukozi guno abajja okuba nga bakiikirira NUP mu paalamenti ya Uganda. Ye Kyagulanyi n'ekibiina kye kya NUP bw'olekeire okukola obuwumbi 22 mu kisanda kino ekijja okwirako. 22 billion shillings. Obuwumbi 20 mu myaka 5. Okusinziira ku babaka abalonda abaliwo. Omulimu gwo gwa kuvuma mu lwanyi nga osobola okufuna emitwalo 8 buli mwezi. Oyinza okulekera okunvuma. Kuba kuba mulimu. Bw'obanga olinayo ddiiru yakufuna obuwumbi 22 okumala ebbanga lya myaka 5 ng'omulimu gwo gwa kuvuma mukulembeze wa Iwanga. Oyinza okulekera okola ekyo. Aje maiso ni business, it is okay. Kakati gwolooza nti Kanoonye, Kabanje, Kakuume gwe yayogerako mu mbeera eno bwefaanana olooza alina direction yonna oba game over? Azira ku yenga omuntu. So bakukoba ndi akalulu bakanoonya mu nkola ya Robert Doba style. Eyo style nagikozesa nga ino kulumbe nga bwemba kulumbe. Nga njira okuziika. Niza asinga okuba visible. Ate n'obulawo. Nga buli muntu yena yambo ine tusobola kuwakanya nti tyabaireyo ate n'akola ki? N'obulawo. Begano ono gaye. Okubula kumuyamba kubanga azira kiiraku. Talina kiddako Kyagulanyi. Nalingirira wiiki eno nga ababaka ba paalamenti aba NUP abawerera irala 9 bagiire mu iwanga lya Mozambique nga bali sponsored by Owekitiibwa Anita Among. Nalinga mu office ya akulira oluuyi oluwabula government Joel Senyonyi ng'alina mu ssaawa eno esente ediwuba edisoba mu kawumbi ebbanga lino erisigaireyo nga daakuspendinga ku travels ed'ababaka ba parliament aba opposition. So nga bazirabo banaakola ambalirira accountability ono naikiriza abantu be nti ono baje bagende oyo ni Senyonyi ataako omukono n'ako bati akasente abaweewe ni speaker wa parliament kazano kyako. Olinga agamba nti era wetwogerera bazirawo mu Iwanga. Olinga ngamba nti embeera eriwo ne setup ya parliament nti leader of opposition bw'aba alonza amannya ag'abantu abateekeddwa okuba nga batambula okusinziira ku departments oba areas ebalimu. Kitegeeza nti amannya agaweereza speaker wa parliament n'ateekako omukono nti kale ati speaker na endorsing ati esente digolole kyebajja kirimu amakulu oba speaker ayinza okugamba nti nedda mwanya era bw'akoba nti betidivaayo aye mpegalo mukasere kano bali kwenda akola accountability waliwo yangamba sigairewo baliko bati bwe tutadikozesa saawa eno ziddayo dirayo. Waliwo yangamba mukulu mulwanyi
nti Ssenyonyi bw'amala okulonda amannya ago oba bagenda wa ku musomo mulimu akasente akabaweebwa ak'okwebaka okutambula ne padiem obudde bwe balina eyo naye era ababaka bamala ne bebbayo eno ewa Ssenyonyi ne bagenda balaba sipiika nti maama gyebale erinnya lyange liri kujja ku kapapula ke bagenda okuleeta munnange bw'oliraba tolikuba endoosingaako nange ŋŋende Ssenyonyi yena abikola naye abikola yaba ng'ali suppose okujja awantu ga leader of opposition n'agenda ne esente didira ku Kamaala yaloba kujja esente do yaditwala era baalaga nti omukulu yatambula aye nga tiyakola ki tiyatambula lwaki tebamuvunaana bwe kituuka mu nsonga edo kuba ekyo kikosa iwanga ddala yes of course kuba sente damuwi wa musolo ekyo tebakyogerako ezo ekyo kibuliraawo ekyo kiryoke ali ku 89 akasirisa ennya Nabasa radio eddakiika 42 ezaakayita ku ssaawa 10 we bali kutuwuliriza